okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omukwano omwagalwa, njagala ate era okukubuuzaako nti wasuza otya. Mukama tumwebaza abukeesezza bw'atuusiza essaawa zino nga kyasumuka ogw'obulamu, era ne twongera okumwebaza nti asobodde okutwongera omukisa ogwokubiri. Kankubulira ebigambo bino, muganda wange ne mwannyinaze gwali eyandaba. Tekiri nti ddala nti omuntu afudde akedde ng'awummudde oba omuntu afa yaba omubi ennyo. Emirundi mingi gye tulabye mu byawandiikibwa ebitukuvu, mwana wattu ng'ate abantu abeetaaga omukisa ogwokubiri oba abantu abadde batambulira mu bulamu obutali busaanira mu maaso ga Katonda, tulabye ng'emirundi mingi ate nga bebasobodde okubeera nga baweebwa omukisa ogw'okubeera abalamu, nga Katonda olwo anoonya ki kyennyini, ng'anoonya oba oli awo abantu bano nga baweereddwa omukisa ogwokubiri bayinza okulondawo okudda okumukyukira bamukkirize. Ate era mu byawandiikibwa gwe tojjukira kyogamba oyinza okuba weerabidde nnyo, kabaka Keezeekiya eyali yakamala okufuga emyaka 14 nga mu buli byakoze byonna bibadde birungi era nga bisimiddwa mu maaso ga Katonda, naye bwe gyamala okuggwako 14 Katonda n'amukyalira okuyita mu nnabbi we n'amugamba teekateeka enjuuyo kubanga ekyo ekirwadde ky'olwadde togenda kukola otya, togenda kuwona. Naye nga mu mazima ebyafaayo by'obukulembeze bw'omwami ono oba byakabaka ono byali biraga nti akulembedde bulungi. Kakati olw'okuba ye si Katonda era tamanya, omuntu tamanya biki binaabeera mu maaso nkya, Keezeekiya yeesabira emyaka 15 n'olwaleero mu byafaayo bya Isirayiri emyaka ejja kakasa oba ejyakulembera okugwa n'okusaanawo kwa Isirayiri. Kakati kino kye ŋŋamba nti okukeera enkyanga okyassa omukka ogw'obulamu muganda wange ne mwannyinaze, Katonda guba mukisa gwakuwadde okusobola okwongera okukebera obulamu bwo n'okwetereeza okusobola okulabika ng'omukyukira. Kozesa omukisa guno weebaze kubanga agukwongedde, era gukozese omukyukire. Okyalina omuweereza w'enjiri ya Kristo Yesu Jjuko Grace Muzeeyi okuva ku SDA Church Kazo, Makerere District. Nze aize okulabika nga nyongera okukulemberamu okusinza kuno okw'ensula ey'enkya ku Free ABN. Njagala muganda wange ne mwannyinaze, zuukusa oyo atannaba kulabika nga azuukuka, tegeeza ku oyo atannaba kulabika nga ategeera pulogulaamu eno, ajje yeetabe wamu naffe mu pulogulaamu eno mu kusinza kuno, tutandike ffenna naye olunaku ne Katonda tusobole okulabika nga tukakasa obuwanguzi bwaffe mu lunaku luno. Naye nga tunaba kugenda wala, negattaako nga bw'oyita mukwano gw'oyo, bw'oyita mukwano gwange oyo, negattaako mu kutendereza okuyita mu nnamba y'oluyimba eno. Musalaba awali amasi aganaza ebibi woba onkumira kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza Yesu
kutusa walija kumusalaba gwe kwenenyumiririza nekumulamye kwesanga Yesu wange neyeraga jendi nga ampa amanyige gaberenga munze kutusa walija kumusalaba gwe kwenenyumiririza nekumulamye awo wendaberanga ganesiga Yesu alyoke anongose ye antuse jali kutusa walija kumusalaba gwe kwenenyumiririza nekumulamye kukulisaayo nate mu kutendereza okwo kwe tubaddemu era kwe tuvuddemu. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti okuva mu kufa okutuuka mu bulamu. Kakati kyangu nnyo ggwe okwebuuza ekigambo ekigamba nze omuntu omulamu, kakati ekyo kingasirizaawa? Nze omuntu atannaba kubaako kirwadde kyonna kiri mu kumbalambirizi, ate ekyo kingasirizaawa? Eki okubeera nga nsobola okuwulira ebigambo bino kikakasa bukakasa nti ndi mulamu. Kakati ate ekyo ekyokuyiga ekiriko omuntu okugamba nti okuva mu kufa okutuuka mu bulamu kiyinza kuba nga kingasirizaawa? Muganda wange ne mwanyinaze, nange nakulanga mbiwulira mbu waliyo emirambo egitambula, naye okutuuka olwaleero lwensobodde okulabako n'amaaso gange n'okuwulira n'amatu gange ku bantu mu mazima gennyini eyasuze eyagenze mu kitanda kye nga mulamu bulungi nnyo era nga mwayawukanye ng'ayina pulogulaamu ennene era nga mu pulogulaamu ze temuliimu kufa, naye n'enkya n'obudde buba tebunnasaasaana bulungi nnyo nga bwe busaasaanye kati gwe kutuuka kubeera ng'olaba pulogulaamu eno ŋŋamba tebunnawera ssaawa 10 ssaawa 10 naye ng'oba oli awo mwayawukanye na ku ssaawa 5 ez'ekiro okutuuka ku muntu oyo okuba nga amunyenyanyenyaako olwa pulogulaamu ze mwabadde nazo ezabadde ez'okukeera ennyo ku makya nga musajja yafudde dda, omukazi nga yawummudde dda. Ekibuuzo, oyo aba yabadde yafudde ddi? Kyangu okutambula ng'oli mufu naye nga tomanyi nti oli mufu. Kakati bw'agamba nti okuva mu kufa okutuuka mu bulamu tomanyi, olw'okuba tomanyi ddi lw'ogenda kuwummula, olw'okuba tomanyidde ddala oba ekiro oba olunaku lwaleero onoosobola okulusimattuka oba eddakiika eziddako awo nga 10 oluvannyuma lw'okulaba pulogulaamu eno ku makya gano n'osobola okufuluma onoosobola okusimattuka omulyango ogwo ng'okka amadaala ago. Kya nsonga okuwuliriza ebigambo bino owulire Katonda kiki kyennyini, bubaka ki bwennyini bwali mu kuleeta gy'oli, singa wabaawo ekituukawo kyonna mu bulamu bwo muganda wange gwandaba osobole okulabika nga obulamu bwo obuterese mu mikono gya Katonda. Katusabe nga tetunaba kugenda wala. Mukama Katonda weebale nnyo olw'okuba nga okomyewo aŋŋamba era oyongedde okuteekateeka akaseera akalungi ak'okwogera gye tuli. Okusaba kwange kwe kuno, jangu oyogere eri obulamu bwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo wensabe n'okwegayirira. Amiina. Omuwandiisi w'ekyokuyiga kino agamba bw'ati, naye nga tetunaba kugendera ddala mu kyo, katusome ekyawandiikibwa ekisangibwa mu Yokaana essula 5:24. Yokaana essula 5:24, Bayibuli egamba etya nti ddala ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange
ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo, so talijja mu musango, naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. Wuliriza eno, okusinziira ku kyawandiikibwa kino, buli muntu yenna awulira ekigambo kya Katonda, ekigambo kya Yesu Kristo, nti Yesu Kristo yajja ku nsi kuno okutufuukira ekyokulabirako. Yesu Kristo yajja ku nsi kuno n'abonaabona ku lwaffe, ngamba ku lw'omuntu, ku lulwo gw'ayagala okubiwulira n'atayagala kubiwulira. Ti Yesu Kristo oluvannyuma lw'okubonaabona yafa, naye ng'afa okufa okwange, gw'ayagala okubiwulira n'atayagala kubiwulira, n'okukwo n'azuukira, naye ng'azuukira olw'okuleeta essuubi mu bulamu bwange n'obubwo. Nti buli awulira ebigambo ebyo ebikwata ku bulamu bwa Yesu Kristo, obulamu, okufa n'okuzuukira, naye n'atakkiriza yatuma Yesu Kristo, ng'oyo mufu. Engeri yokka gy'osobola okubeera omulamu kwe kulabika nga bw'omaze owulira ebigambo ebikwata era amawulire amalungi akwata ku Yesu Kristo, ag'obulamu bwe ng'ekyokulabirako eri abantu ffe, ag'okufa kwe ng'okufa okwali okwaffe, ag'okuzuukira kwe ng'okuzuukira okwali kuleeta essuubi ery'obulamu obutaggwaawo obulamu bwaffe, n'akkiriza Katonda eyamutuma, oyo ng'amaze okuva mu kufa okutuuka mu bulamu. Wuliriza ekigambo kye ŋŋamba muganda wange ne mwannyinaze, nti bw'oba oyagala okuva mu kufa okutuuka mu bulamu, kkiriza Yesu, wuliriza ebigambo ebikwata ku Yesu Kristo. Kakati bw'omala okubiwuliriza, okkirize oyo eyamutuma, ye Mukama Katonda eyatonda obulamu bwo, eyatonda obulamu bwange, eyatonda eggulu n'ensi, okuyita mu kuwaayo obulamu bwe eri Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo era Mukama w'obulamu bwo, gw'onooba omaze. Nkubulira onooba omaze, newankubadde ng'owulira olina ebirwadde ebikuluma, naye ojja kuba omaze, kubanga onooba otegekeddwa engule ey'obulamu obutaggwaawo. Omuwandiisi ono agamba atya? Agamba bw'ati, era twagala tunuulire ku muntu ono, mwana wattu ate yali omuzira, ayitibwa Gene Wena. Yali omuadventisiti omuzira mu lutalo Ssematalo owookubiri, eyateekawo omukutu ogw'ekyama ogwamanyibwa nga Dutch Parish, ogwayiganyizibwa ennyo abasirikale ba Nazi abakessi abaamanyibwa nga Gestapo mu myaka gya 1940, olw'okutolosanga Abayudaaya okuva e Bufalansa okugenda e Buswedi, oba okuva e Bufalansa okugenda e Spain, Portugal ne Bungereza, nga bayitira mu Spain ne mu nsozi ze Rennes. Kino omuntu omu kye yayogera ku Gene Wena, kino omuntu omu kye yayogera ku Gene Wena yagamba atya nti yanunula bakadde bange, yanunula obulamu bwange, yanunula obulamu bw'abantu bangi, ng'abasinga obungi ku bo Bayudaaya. Kyokka yakola n'ekisingaawo, yatuwa obuddukiro n'emmere, yatuwa obuvumu bwe twali twetaaga. Mu myaka okutta abantu nga babookya we kwakyakira ennyo mu byafaayo, Wena ono yanunula obulamu bw'Abayudaaya abasoba mu 800 era n'abalala 1000 abadduka ekibambulira ky'Abanazi, nga buli kiseera ateeka obulamu bwe mu matigga, okubonyaabonyezebwa, okuyiganyizibwa n'okusalirwa ogw'okufa. Yabanunulanga mu magombe g'okufa wakati mu nkambi gye baasibibwanga n'abafulumyanga okufuna eddembe lyabwe, essuubi era n'obulamu.
bwe yabuuzibwa lwaki yateekanga obulamu bwe mu matigga okulokola abalala, kye yaddamu kyabanga kyangu era mu bufunze nti abo babadde baana ba Katonda, babadde bantu. Linda mukko, uliriza muganda wange ekyafugiranga mu bulamu bw'omuntu ono eyali omuzira mu Ssematalo owookubiri ng'ayita mu kuwonya, ng'afuuka omuzira okuyita mu kuwonya abantu enkumu. Ensonga lwaki yabawonyanga yali eri emu yokka, nti baali baana ba Katonda era nga bantu. Muganda wange ne mwanyinaze, gw'oli mu kulyamu olukwe oyo naye mwana wa Katonda. Ngamba gw'oli mu kuteeseza bagobe ku mulimu, gy'oli bwe banaamujja mu kifo ekyo gwanaddawo naye mwana wa Katonda. Muganda wange ne mwanyinaze, kye ngamba kye kino, oyo gw'oli mu kwagala okuteera obutwa mu mmere, gwe omukozi ayinza okuba nga okeeredde ku TV eno, kati obadde otambuza n'ogwa ku pulogulaamu eno, naye ng'enteekateeka zo leero zibadde zaakubaako obulamu bw'ojjawo. Obwo bulamu bwa muntu bw'oyagala okuggyawo, gwe ng'olina okuteesa okubi eri abantu b'otunuulira, gwe ng'olina okuteesa okubi eri abo abakwetoolodde, eri abo b'osoma nabo, eri abo b'oli mu kukola nabo ku mirimu egyo. Waliwo eyateeka obulamu bwe mu katyabaga naye nga muntu nga ggwe muganda wange, ng'ensonga lwaki abuteeka mu katyabaga obulamu bwe kubanga yali ataasa abaana ba Katonda, abantu. Wuliriza muganda wange ne mwanyinaze, Katonda akuwadde enkyene endala kusobola kufuuka omukisa eri abantu be, eri abaana be, kusobola kufuuka omukisa eri ekitonde kye bayita omuntu. Omwana wa Katonda si oyo yekka gw'ozaalibwa naye. Omwana wa Katonda si oyo yekka gw'osinza naye mu ddiini eyo gy'olowooza gy'oyagala ennyo. Omwana wa Katonda kye ngamba kye kino, si oyo gwe muva naye mu musaayi mu lubuto lwa maamawo ne kitaawo. Okiwulire kye ngamba ekyo? Buli muntu yenna gw'olaba ku nsi kuno Katonda amuyinako enteekateeka n'ekigendererwa. Kikugwanira bwe kityo ggwe kale alaba ebigambo bino era awulira ebigambo bino, okulaba omuntu oyo ng'omulabira mu kifaananyi ky'okubeera omwana wa Katonda, ng'onoonya butya bw'oyinza otuusa amawulire ag'essanyu era amawulire agayinza okumutereeza okulabika ng'afaananira ddala oba abeerera ddala mu kifaananyi ky'omwana wa Katonda. Oyo muntu munno gw'oli mu kuteeseza obubi kye ngamba, oyo muntu munno gw'otali mu kwagala kufuukira mukisa, ono omuzira ono bwe tuli mu kutunulako gwe batwanjulidde, mwana wattu ye ekyamukozesa kye yakola kyonna okusobola okutaasa abantu nkumu na nkumu mu lutalo mu Ssematalo owookubiri mu mwaka gwa 1990 mu mwaka gwa 1940. Zaaliezi muganda wange nze agamba nti ono bwe yabuuzibwa ensonga lwaki yakolanga bye yali akola, ekigambo kyali kigamba, yaddangamu kimu nti ababadde baana ba Katonda era bantu. Kati ayongerayo ng'agamba bw'ati nti yagumiranga ku nsonga eno nti yeeteekanga mu mikono gya Katonda buli ddakiika. N'olwekyo bwe nkuyita era bwe nkukoowoola nti leka ebeere empisa yo buli kumakya okukeereranga ku Firi FBN mu pulogulaamu ensula ey'enkya okusobola okulabika nga tutandika olunaku ne Katonda, kye mba ndi mugezaako okukola kye kino kyennyini ekyokulabika nga nkuyita olw'okulabika nga obeera mu bulamu obulungi. Muganda wange ne mwannyinaze kye nkugamba, obulamu obujjudde obuwanguzi, ekyo kye njogera gy'oli. Ayongerayo n'agamba bw'ati nti ndi mumativu ddala, oli eyataasanga yagamba nti ndi mumativu ddala nti Katonda ye yannuŋŋamyanga emyaka egyo gyonna okwewala okuwambibwa, okuyigganyizibwa
era n'entiisa. Wuliriza muganda wange ne mwannyina kye nkugamba nti eri omuntu yenna alondawo okukola ebyekisa eri abantu, eri omuntu yenna alondawo okuyisa abantu abamwetoolodde bonna ng'abaana ba Katonda era ng'abakolera obuweereza, abatuusaako obuweereza obw'okwongera okugatta omuwendo ku bulamu bwabwe. Ekyo kye ndi mu kukwegayirira okole, osalewo ku nkyene ya leero okukola era okole eri abo abakwetoolodde, eri abo abeetaaga munnayo obuweereza obwekisa okuva gy'oli mu busobozi obwo bw'olina. Katonda tasaba ky'otayina, Katonda akusaba ekyo ky'osobola era ky'olina. Katonda agenda kukusobozesa ng'okuluŋŋamya okuwona entiisa. Katonda agenda kusobozesa okuwonanga okuyigganyizibwa. Katonda agenda kusobozesa okulabika nga weewala okuwambibwa newankubadde nga ye Sitaani yandyagadde nnyo akuwambe okusobola okukomya omulimu gwa Katonda. Agamba atya? Agamba bw'ati: okuva mu kufa okudda mu bulamu kyetaagisa omuluŋŋamya. Bwe tuba nga tuli bakutambulira mu bulamu bwa nsi eno nga tuli bawanguzi era nga tuli balamu ate tuviiremu ddala n'ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo, twetaaga omuluŋŋamya. Muganda wange ne mwannyinaze kiŋŋamba ekyokuyiga kya leero ky'ensonga gye kiriko. Twetaaga omuluŋŋamya. Omuntu ayinza okuteeka obulamu bwe mu matigga asobole okutununula. Mulirize eno ggwe, okujjako nga waliwo oyo asazeewo okuteeka obulamu bwe mu matigga okusobola okukuyisaawo. Abantu balina emitima mu nsi muno egy'okwagala okukomya obulamu bwo. Okujjako nga waliwo oyo ayimiriddewo okugamba nti nze emiggo gyonna kabagikuba omugongo gwange, naye omuntu ono ateekwa okufuna omulimu guno. Ensi teyagala kukulaba ng'owangula. Yo teyagala. Yeyagala kulaba ng'okaaba bukaabi. Si nsonga oba wasoma oba tewasoma, ye ensi eyagala kulaba nga tolina kamwenyumwenyu ku matama. Wagenda kwetaagisaayo omuntu agenda okukubeererawo, okukuyimiririrawo. Naye ani oyo? Wuliriza wano. Omuluŋŋamya oyo ye Kristo. Y'ensonga yennya. Omuluŋŋamya oyo ye Kristo. Y'ensonga lwaki ensibuko y'okuluŋŋamya era ekyokulabirako kyawena yali Yesu yennyini, omulokozi w'olulyo lw'omuntu eyajja ku nsi eno okuteekawo omukutu bawone ekkomera ly'ekibi, omukutu ogw'okukomererwa ku musaalaba bwe twasingisibwa omusango, oluvannyuma ne tuweebwa ekiwandiiko eky'okutuggyako omusango n'okutuwa eddembe. Wuliriza eno muganda wange ne mwannyinaze, weetaaga Yesu Kristo omulamu. Ensi yo teyinaayo wadde enteekateeka ennungi eri obulamu bwo. Yesu Kristo yekka y'ayinza okukakasa gwe okubeera n'eddembe. Y'ayinza okukakasa essanyu mu bulamu bwo. Kye ŋŋamba kye kino, gwe yakkiriza Yesu Kristo era agamba nti oli Mukristaayo, kikwetaagisa okufuukira ekyokulabirako ekirungi. Ŋŋamba kikwetaagisa okufuuka omukutu gwa Yesu Kristo mwagenda okuyisa emirembe n'essanyu eri abo abatalina. Gwe Katonda gw'asitudde n'abaako waateeka, kikwetaagisa okukakasa nga obeera omukisa eri oyo atannaba kulabika ng'atuuka mu bulamu obwo bw'olimu. Oba okiwulidde, oba okitegeera, kubanga Yesu Kristo Yesu yajja n'akubwa emiggo, Yesu yajja n'abambibwa ku musaalaba n'afa ku lw'omuntu. Kituufu ekyo era si kiwakanyiza, naye leero taliiwo. Engeri yokka gy'ayinza okutuusa obuweereza obusitula era obugatta omuwendo ku lw'omwana w'omuntu lwe yajja okulokola kwe kuyita mu ggwe eyamutegerera eyamukkiriza. Simanyi oba okikola. Kale bw'oba obadde tokikola, leero salawo okutandika olunaku n'okumalira okutuusa obuweereza obwo ku munno oyo atannaba kulabika nga akyali mu kukaaba era atannaba kulabika nga abaako waabeera. Okiwulidde ekigambo ekyo? Ng'ensi etetenkanyiza abantu okulaba ennaku n'okubonaabona, gwe ate toweetaba wamu n'abo, kubanga ekyo Yesu si kye yajja okukola. Yajja okukakasa essanyu n'emirembe n'eddembe mu bulamu bwa buli muntu. Kiri jini kyekyo kye yakolanga.
kyekyo yakolanga. Tukatumalirize mu mbeera bweti nti ne Yesu yabonyaabonyezebwa n'ayigganyizibwa n'akubibwa era n'attibwa, naye Katonda kubanga ye mugagga w'ekisa olw'okwagala kwe okungi kwe yatwagala ffe, era ffe bwe twali nga tufiiridde mu byonoono byaffe yatufuula abalamu awamu ne Kristo. Amiina. Mwalokoka lwa kisa. Kale obanga ddala walokoka lwa kisa, tambulira mu bulamu obw'ekisa. Kye ŋŋamba kye kino, obanga walokoka lwa kisa, kale naawe leka ekisa ekyo kibeere nga kitandikira ku ggwe okusaasaanira eri abalala. Kendeeza ku ttima kye ŋŋamba enkyene ya leero. Bw'onooba ng'oli wa kubeera muwanguzi, Yesu takolagana na bantu balina ttima. Ezo bikolwa bya sitaani na mpisa za sitaani, muganda wange ne mwannyinaze kye ŋŋamba. Abefeso 2:4 n'olwokutaano. Yesu ye yekka asobola okuzza obuggya era n'okukukyusa okuva mu mbeera etali nnungi. Muwe omukisa akukulembere era oli kizuula mangu nti waliwo Katonda mu ggulu. Mukama abeere naawe ng'osalawo okuganya Yesu okubukalambula mu bwo. Katusabe. Mukama weebale nti n'enki eno otuwadde ebigambo eby'essuubi era otubuuliridde n'otujjukiza nti newankubadde ensi yo etuteeseza bubi, naye ate ggwe w'oli okuyita mu mwana we Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe era okubeera omuyambi waffe era okubeera omuntu agenda otugattako omuwendo. Nkusaba nga nkwegayirira eri omuddu wo n'omuzaana we yabadde yamalibwamu essuubi olw'ensi okumulaganga okumufuula ekitagasa, olw'ensi obutamulabamu muwendo, olw'ensi okumumatiza, oluvannyuma lw'ensi okumumatiza nti ddala si wa muwendo kimala era si mulungi kimala. Nkusaba nga nkwegayirira dda mu bulamu bwe omutegeeze nti ensi si erina okusalawo omuwendo gwe, wabula gwe wasalawo dda omuwendo gwe, era bw'ati ateeka obwesige bwe mu bulamu bwo mu ggwe Yesu Kristo, olwo n'asobola okubeera n'obulamu obujjudde essanyu n'eddembe nga bwe wateesa. Tuwe olunaku olulungi olujjudde emikisa, emirembe gyo n'obukumbuka bibeere naffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo wensabe n'okwegayirira. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Si ng'esobeddwa okusoomooza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe, okusoomozebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa. Abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Epulogulaamu yiino eŋŋanze ezze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda. Mu pulogulaamu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama. Buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu eyo eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda.